Ntise butikidde abatuuze ku kyalo Nyakabale mu muluka gw'Enyamasa mu ggombolola y'Ebwekira mu disitulikiti y'e Kagadi. Munnaye bw'akubye muganda we okutuusa lwamuse. Omugenzi Ismail Kaheru nga muse Manimake Kyaligonza ow'emyaka 5 ng'abeera ku kyalo kye kimu. Akigayibwa nti omugenzi azze okutaasa mulamu we nga bamukuba olwo muganda we n'amalirako ekisungu okutuusa lwe yasize ogw'enkomerero. Ijo bakijja baro Kyaligonza yarwana n'omukazi obyarwine n'omukazi itumba ininyica nisanga hano barwana ubabiri nibarwana n'omukazi n'abagamba ko uri muntu mukuru kiki kikuhambiriza kurwana n'omukazi mu bana kandi abana bakuze. Dewe kyalo ekyo nga Rogers Kahwa ayogedde ku kibaddewo kuba zibiri saha emu nekichweka mukazi rubona iko wange cyo musango batandikire saha nkemu yenyini kyonka kujja kutaho buli bakumutwara mu irwaro namalire na tuferekera mu ngaro. Gladys Birungi nga mukazi w'omugenzi asabye abo buyinza okukangavula Kyaligonza kubanga badde efudde n'antagambwako. Funa obwenganiza Kyaligonza bamukwate bamuteeka mu nkomo ayongera abaze kikimu ekisingire kuleeta ekizibu ekyo okutabukana ekaye kandi abagenzi begenda kumala ensonga zaabo akacwama akamuteera akahika hakufa. Kyaligonza tukakora nawe baitu hati Kyaligonza akaba yafoire saliga omuko wabo hano bagenzi be abainekana abahaza n'ababinga. Suwedi Kahwa omumyuka wa Ssentebe Seyokusatu mu ggombolola y'Ebwakara avumidde ekikola kino n'asaba abantu bulijjo okugenda okuyambibwa okuva mu bakulembeze n'okwewala okutwalira amateeka mu ngalo. Omuntu bw'araba ayina ensonga yonna ekulumuluma agenda omupa obujunaanizibwa. Chairman LC Wanwaroho bari kufa ensonga eziri mu maka ga Kyaligonza konka ninkakasaku suspect Kyaligonza twamukwata aliyo mu nkomo. Thomas Tumwebaze yakusakidde eggulu lino ku Rabukedde TV.